naye nkyakunnyonnyola Lutalo ngeri Pallaso gyamusinga n'abayimbi ab'ebisaawe engeri gye bagenda osemba nga wamanyira kisaawe simanyi bakuŋŋaanyiza ekiveera okyayomba nnyo ne babbajjo. New era egenda kubajjira. Yesterday I talked to Diamond Platinum. Yesterday I talked to Diamond Platinum. Waliwo omuyimbi Omunayuganda ali eyo bamuyita Amoslovens. Mwabakyayimba kasasiro mbasaasidde. Amoslovens n'endabika n'entunkula. Era olaba WhatsApp yange kwabaddeko omuvubuka we natati yoyo. Ali mu usaafi, ali ne ba Diamond Platinum, bana bali ku digital batunuulira numbers na stream gwokyali mu byabikaali. Simanyi banti emijeera, simanyi bampise ku mwale katosi. Jo miranga gyennyini. Gotunuulira bu epas. Okawulirako nga kayomba ne babbajjo. Bubulunoke. Bwina ba fans mu masomero baana bato abategeera digital n'oggula ennyimba. You must translate your population fan base into fans abagula music. Jobanga Bobby Wine alina miliyoni 2 ezaba followers kyokka streams ku Spotify alina mitwalo gumu. Abo bakyagenda nnyo producing ennyimba wa Dani no magic. Yes, but Nasim on the production bagenda leto bwana akana ke baita Zuchi okamanya ke Tanzania Diamond ke yaleta Zuchi tanayimbira mwaka naye record ze yakamenya. Shiba uya ina streams 100 million views oina meka mulyoke oyombe naye nga muyomba ki ng'obudde abujjawa. Amwana akuletera numbers. Pallaso kyakoze Lutalo amuletedde numbers okuva kuba followers ku Twitter. But Twitter is business people, corporates who have money. You don't have following on Twitter. Who are you? Hey, kusasidi. Fe tulina ba follower ku Twitter banji. Tuli active ku Twitter, ku Instagram, Snapchat. Rita Kagwa abeera agamba ba blogger mugende ku Snapchat mbafunira obulango. Naye ku Snapchat Uganda esoboka ku internet, tusobola Facebook na TikTok. Fe tujja ku TikTok. Uganda yonna yaba comedian. Everyone is a creative. Be mindful oba toli ku digital influence. Tumanyi monetization ya bino bintu. Embeera egenda okukalubiriza maaso awo. Anti zino zennimbi olwotulima mikono olwotuwanika somesa batulonde maaso awo olyokoonyige ng'olaba tuvulumula zikapyata. Anti olwo nga tugenda tuli ku baana bato abali ku digital ab'ebisaawe. Nze mbadde manyi Lutalo asinga Pallaso. Pallaso kamulaze nti you are better than me in the past. Mubyayita. Yes, okuyayanirwa we kuli kuno kw'abantu buli muntu okwakufuna genderera abayimbi. Woyita abayimbi ng'otaddewo abantu bonna basanyusa abantu. Abantu babasanyusa saa mukaga gwakiro baba batamidde dda teri woyina bukakafu nti abo abantu bawulidde music wo. This is why complain zijja nyingi twamulinze n'atajja kubanga n'abayimbi balina timinga subconscious mind y'abantu abali mu audience. Balina basanga nga batamidde kati nga buli waabuuka kyobola bagenda mu bivulu tuwaye kye bawulira. Toyinza va mu kivulu kya Uganda n'oga nti owulidde omuyimbi wo. Nze that's why omuyimbi neetaaga unknown. Violet onyimbire wali mu Serena mpola mpulirize naye kisaawo oba omuntu azze mu vibe kati abayimbi babuuze okuyimba wali nga wolaba Jostede Dine with Jostede n'okuyimba mu kisaawo ajja kulaga ayagala kisaayo. Why? Waliwo abayimbi bangi nga basanyusa entertainers basanyusa wasanga audience ayinza ogisanyusa n'otya beba singo obungi but to sing kirala. But Ugandans don't listen to music. Ugandans babera ku vibe balo nyimba za mudula eyo kituuka buli mu nsi ina economic strains nga bantu bali baavu. This is how raga was created. Basooka mu reggae mpola mpola abajamaika obwavuje bwakoma beeyongera ne beeyongera okubuuka ne babuuka paka mu dansolo. Poverty
areas of poverty zivaamu nnyo music. Look at Congo. Buli mu Congo muyimbi. Why? Bwe baali babafuga aba Belgium babafuga bubi ba colonial master ba Belgium zibakambwe. So the Congolese resorted to singing. This is why every Congolese is a musician. Kati ne Uganda temuwuliriza music, muwuliriza bidongo ate ebikadde kasitowulya pakachi kikichi pakachi kiki. This is why ebinyanya biri ku trend kubanga engoma temulifuna mpya. Nze ne wentambule bala za Uganda nenzimalayo siyinza wulya kuluyimba ati bakuba deep jahi, siyinza kuwulya nti bali ku Jamaini, toyinza wulira nti bakuba alukalayini, tebasobola toli olwawo okuwulya oluyimba lwa popcorn. Bakyakuba zile bakyali ku nnyimba za Binimani. You want Uganda, yes. Never producer balina ka beat kawe kamu bwolwabe engoma ya balobalo bwogendo jigenderera engoma ya magnetic, bwogendo jigenderera engoma ya nkwataako, bwogendo jigenderera nnyimba nga 8 zenyinza oletanga ziri mu beat age emu ya mudro jowuli ya balobalo yemune magneti nti magneti era yemune nkwataako kano koze nsundako nyinza oleta nyimba abayimbi bafulumya nyimba 9 nga zezimu. Ba producer balina kibeat eki bakibaguza asalako busazi. Nyimba za Nasimu zokka zezikyuka nozira n'abalala bakuba bidongo. Di Mario gikubye ezo kuba ba producer nabo bategeera nti abantu bawuliriza bidongo tebawulira music. Kati gwakola oluyimbo lutegeere okoleki era ne Lil Pazo yali akyogerako dala gwayiyo oluyimbo lutekemu simanyi olto kati Katolu Bwama yatadde oluyimba lwenjayi the best version. Katolu Bwama the best. Kato salute. Kati mu parliament wali okimachi twali tufiiriddwa. Wallahi twali tufiiriddwa. Katolu Bwama social media has treated him of his sicknesses than the hospitals. Mutemukitegeera. Katolu Bwama awonedde ku social media singa eddwaliro. Why? Yali stress ya mulumo wokuva mu parliament. Na he didn't know agenda kuddayo atya mu society. But once he incorporated himself back to what he knows best, Katolu Bwama yasinga gendo labe noise media ne kyatandikawo. Oyinza okuddawo ng'ogamba bino byabato. Are you creating anything or not? Kwa kati Kato creating nange mbeera ku Kato. Salute Kato wanziriddemu oluyimba ate Kato okubalaga tutandikeraga waffe buto Kato wakubyeraga oluyimba eyo yitisongo Kato gye yakoze. I love it. Kati oyo mwana gwe nkugambye amo Slovens bw'owulira ennyimba gye bayimba bwe buno obugenda okompitinga ate atukula endabika amo Slovens. Akayimba bakaita awo kasange ku YouTube channel genda yoka following okawuya akayimba bakaita awo mimbi bamuyita Amos Lovins alabika bulungi be babana bagenda competinga ezo zemukolanga advise ku bayimbi bannammwe tekisobola kuba bulungi. Lutalo ino okutegera advise zaffe ba critique go criticizinga muyimbi munno kimuluma nnyo kuba wagambye Pallaso ayongeremu amaanyi. Pallaso obedda yeebuuza amaanyi ng'ongere mu ki na okuletera streams ze zonna n'ennamba ng'ate oli namba lujega. Abawagizi ba Lutalo kino kijja bakola bubi naye mwemanyiize muyige mukkirize cause the moment you refuse to understand overstand in understand ogenda sigale no paradigm shift egenda kuleka otunulire buyiculi onyige ozeza akasajja kantama naye kandabikira bulungi ebyamazima bwe kawunya akayitawo kawunya bulungi na okayitako nga kawunya ngana ebyo ng'abaana abato bonna balaba bakubira Iculi. Buli muntu ayagala okukola ekintu akolera mu Iculi. Lwaki takola mba agement be? Do you know how many youths I meet every day bagala Iculi? Titwagala Iculi si sente. Okitegeera Katolu Bwama awonedde ku social media than the hospital. Social media etracking away abantu stress era abantu batukubira nnyo bagamba oli stress killer wange. Same time tubazame subi every morning wake up and have hope.
kubuli wowulira ng'oweddemu amaanyi teeka Iculi fiye example twala Iculi abaali banjerega bandabira mukama Kristo yaŋŋamba nti bweru tuligenda ennyonyi twalinya abasinga amasa gali ameeru gaamyuka batuukayo ne batwefuulira batusuula ebweru ne beekaza mu society ne batwogerera we twogerera batulabira mukama oli nga beesindika tuli eno twemisa ate batulingiza baali boogera benji nga batuliko we twatuukanga ne batusomerako embeera ennungi nga gye beeyogerako naye we twogerera nga tubasingako loud and clear. Yes. Aba ba producer ba Uganda nabo basudde music. Naguza abayimba beat yemu. Uganda bawulira beat. Ate nakuzina abana bali ku lyrics. Chovola oluto oluyimba nga bata lyrics ki promo. Kati enensi ndala ziri ku promo inzo tula onowulira akayimba kabana boy last ninga obugambo bwe yakozesa. Okitegeera. Lyrics zinyuma nnyo naye wano tuwulira lyrics bayimba ekigambo eki kimu ne balyoka bakuba dun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 du pakata pekiki pakata beat yawe. But they want to compete on a global level. Nabagamba abakulembera wano bannamba lujega. This is why music itagenda. Waliwo time wekituukira nga olaba Manchester United nti abasambi beeyina aba competing mu Premier League bannamba lujega kuba Erandi bannamba lujega kuba Bakayo Saka. This is why Manchester cannot win. They don't have a formidable team, especially from the midfield. Aba Bruno Fernandes ogosi mupiira linda kuyidi kugwaba TikTok ne ba blog olabe Iculi ngenda kusalira omuntu musale n'ekisiikirize ekisaliremu buza Johnny Paul ye South Africa sizanya mbyakapiira. Yes gwe buza Kasumba Isima gigendo obuze busula Lloyd bagamba ani essomero gwe lyesigamako nga tunasamba si Iculi nate nenteberawo nga nakatuuka wemanyizo genda digita batu tebakulimba mbuno simanyi byokola bya kito simanyi okola biterya jabitegeera paka nga obikoze gwe kasitono bitegeera nanyine wayabalala baleke bali genda okutegeera nga walima wakabala wagendo lumbugu walumalawo oli wala bali genda okwejjusa okutandika nga obudde bugenda. Bantu bameka balaba Ibulake ne Faruku nga batandika YouTube ne bajirega abali bakola ku TV nti bakola biki. Faruku kati abeera mu America bambala jaketi za pump ba Ibulake mukasate bava ku nnyonyi motoka bavuga maanyi gwero oli awo otunula ogowooza otandika ditandika febuli nse omugati gukyali munene tandika don't lag behind. Abantu abatalina kye mukola ku simu muzikyajinga mangu mututawanya buli wabeera ng'essimu eri 40% n'atandika njaya kukyajinga simu nenga ayagala laba Iculi ayagala laba gundi ebbanga lyonna ye n'amala ng'alaba bulabi kwagala nnyo Balista Timo straight. Kati gwe ddaawo okukyajinga essimu ogiteeke mu cover ogikwate buli weebeera ogiwulire nenga tena kyekuleetera. Fe twasalawo gikola mu kasimbi tukola ku makya sawe mu kuwera beri nga tunnyuse abatatulabako ne beewuunya nti babeega munange nno ojja kitwala boote ebbanga lyonna ng'otulaba mu mpyaka buli we tutuuka nga batugulira enzigi ennene nga zitugula zaali zegadde nga tuzikoona nga abantu nga batukubira mizira buli we batulaba emikono mu bbanga kikulume kikunuguno otandika okunyiiga kiri omufuula emboozi buli woolaga baawozanga kimusirimu ogerako ti mutono nnyo njamuwa erinnya eddene kati banjogerako buli ssaawa buli vidiyo gye bakola gwe bataaginga banfuula emboozi buli wempita. Kiri wali oba tewali annalya biki ndeka mwine nti mubuuzabuuza ebitajja. Mwegendereza abayimbi abamaze emyaka 10 nga temwembulesinga digital world. Lutalo olaba ndowooza ebizibu by'olimu kati abantu abakufollowinga batono nnyo ne kuba Iculi. Iculi nga nina bafolowa chapa ku buli continent shaka mu ocean sidiringa na siringanyi mu kidiba ensiringanyi mu kidiba sigitawanya nkolagana na shaka mu ocean shaka zezitya mu 7 shaka
Chief Justice Shark, Speaker Shark. Nze sikolagana na nsiriŋŋanyi. Oba oli mu kidiba genda okolagane ne bakaye. Kaye yasobola ensiriŋŋanyi mu kidiba. Iculi ndi Shark kolera mu ocean. Era woba tomanyi ntegera butegeezi tonnatuuka mu ocean. Abo bakayanja akunze kwe balina okwerippa mukwano. Kati akayanja aleme kwogera ku Iculi ayogere kwani? Lumbu yate kati yekyusizza nti yagenda mbu nalaba Mendo nagikola ŋŋenderedde. Kati oyo omusajja oyo bannange eddala teyeetaaga keberebwa nti ate Mendo ojja kugwa mu mbi za Museveni. Leero Mendo lwasoose okwakitinga nga Museveni olyoka omuwaala ati kontenti abula bannange yabula Nuwa Mawaggali nadda ne mukati. Nuwa Mawaggali yeekutte kabaka Bobi Wine mumanyi yamusala. Kasita Bobi Wine yadda kuba yeekolera. Awo Nuwa Mawaggali n'amyansa. Nupu tekyamwesiga busikayi soja nti bwamubuuka. Kamulabisa juze kaga omusajja mwamukoze eki. Baali baamukowa Patricia Sewungu asiiba amukuba. Era yakikkiriza nti omusajja yeewamba. Kati ate yakyatugamba ki? Twadda ku Parliamentary Avenue. Tutambula twegendereze emmotoka ziba na tinti bassaako mpola. Iculi nogamba ki? Ndya tinisonga. Iculi nitokwenda. Iculi wenda munonga. Nogamba ki muno? Mbwenu nogamba ki? Ndya tinisonga. Lareji kurungi. Shiriri shanize niwe kakuterere simu kasheshe kare kare. Iculi nomanyi ensonga. Iculi lwaki abantu tubagamba ensonga entuufu. Parliamentary Avenue is where I made daylight. Where you gendiringira tolowooza amatayi nagula ga bwerere. I must look like them even when they don't like me. Nino bafaanana nze Iculi nina okweteekawo ndi omu ku nsi eno. Teri muntu agenda kunteekawo, nina okweteeka in every position. Omanyi fighting gwe ndiko ng'oli wekka. Nino wanika omukono ndabe nga ntuuka ku mmeeza ennene wali. And that's what me do. Ekyo kyensinga okutegeera. Ewe I look money. Expensive we are. Owunye bulungi. Ekirevu kiteeremu ddala omusajja kibuluma nti buli waaganire wala kibaluma. Banfuula mboozi gye bayita buli we batuuka ku live. Iculi gwe bawalanira ddala nti kasita obawangula nti buli mboozi gye banyumye oyo Iculi eyabafuukira ne banywerako walagi ku mbizzi embisibisi n'atansobola nanzirako nepankako deyire bambako nga mboozi. Iculi ye topiki mwanfuulira kiddala bannange. Nogamba kimunonga tinishonga. Kuterera essimu kasese kale kale nomanya. Kakumanya. Lugayo nkiterere. Lugayo nguterere. Kumanyoko. Abanyankole bavuma. Abaana abo bavuma nimpunu. Ayima. Kashwerere. Bayina ebivumo. Bayina ebivumo abaana abanyankole. Ayima. Ng'olwo omanya bitabuse. Ze mbubeeramu ere butandika ayima. Lugayo nkiterere. Lugayo ne wa munnange. Lugayo bye biki? Temujja kumanyira. Honorable Morris Mwami oli otya mukwano? Gye baliko. Tikasita obawangula. Iculi buli wa nze mboozi. Tibanfudde emboozi. Munyankole obumanyi. Tyama hansi. Nenki. Ndya atinisho. Ng'obuzire. Tikakumanyisha tamuzire. Mbwenu noko. So kushije niwe.
yekolera yadda mu nnyimba z'abasudde z'amanyi bino ebyokwogera tabisobola yali yeerijja mawagali abo bonna beerijja nawe bakole ku makya owakabi asigala owakabi mubakabi Iculi ntuuse Kristo Panda sebo kawambye place kiba Uganda naga ebidongo kati Kristo Panda Uganda yatunda Kristo Panda notuuka abantu ne batandika owakabi mubakabi oyizola abakazi n'abakazi abakulu n'abaana nze nga navuma polisi ennyimba za Kristo Panda naye Kristo Panda mwagala kati munnanga atali hambo nze musama Kristo Panda toyina byonnyimbira naye muganda wa Uganda they are stressed. They don't listen to music. They just listen to beat. Samanini ni bichi. Samanini ni bulango chibuno bwokolanga wesibye endagala. What type of bulango is this summer? My summer, who is giving you this bulango? Wesibye byagala. Olaba kadoli ni chekakoze. Omwana doli ni musibu yaga etoba ko fane. Nemfarida what we agamba bujingo. Why are women using this word? Ngawe bakola mbuliri. Olumuchawa mbu you never satisfied me. Twabiyiga kati balesa akagamba olumalanga okaza ali kambi you are not funny. Amasama nini ni satali funny. Azinye yesibye endagala lagala abuse. But I like it. We must try on anything. Wallahi nze omuntu yenna ina kya try nga simuyina ko buzibu. Naye samanini nze linnya lyanne mu pronouncing ye semanini. Ama kugambye omuyimbi bamuyita Amoslovins right now era nja kuba nsalamu akayimba ke namwagadde nnyo enjogera obukakamu bw'empulira nga njagala kukola naye negatteze ng'enna abayimbi bange benzija negattako kati abato waliwo ebikonwa nga yakona kayimba ate yakona Mason nga yekikonwa kimu tugende video egwe I have to run leta yekikonwa gwe gamba buga Iculi oyo kino kikonwa nga ne waba ayimba bulungi yakona osobola okukona ng'oli muyimbi bulungi naye nga wakona Jackie Chandiru omusinga sitayimba bulungi yakonera mu ligimu y'abashiba by'abasindi sindi natutumuka buli ligimu ebaka abayimbi bekonya ne bafuuka bikonwa yanga mulo kikonwa Nubia nili kikonwa yakona ga gravity si kikonwa semanini ni simanyi naye nga gravity si kikonwa ekikonwa ye kino ekikonwa ye muntu nga ayimba bulungi nga buli kimu weekiri naye n'atatuka ku expectation gyoba wasuubira nga Michael Ross yakona yes so kona tekitegeeza tomanyi kuyimba naye osobola ofuuka ekikonwa kati Nubia nili kikonwa kubanga nga Bobi Wine taliiwo Nubia nili is a shadow tasayimba yekka wadde eddoboozi ayina aganaga si kikonwa yes Pallaso si kikonwa ebikonwa mbimanyi aba ayimba bulungi naye nga talina gy'alaga nga yakona mu space bweti nga yakoneraawo Jamalo waswa kikonwa yes Lydia Jasmine anatero fuuka ekikonwa kuba Spice Diana ne Siba bakonsuminze space nene ate mu time mwayimbira kyango fuuka ekikonwa yes Layton Namubiru yafuuka kikonwa kubanga Layton yali ayimba bulungi naye Irene Namubiru n'amubikka n'akona yes ekikonwa kiina we kijjira ne mu blogging Lubaga MP eyali oweranda very good blogger naye yakonera mu period ya Penge yakonya ba blogger nga 5 nga mulungi nnyo at a time nga ne wobo oyogera nga wetaaga kuba super mulungi nga Iculi to penetrate abalala bonna baafa Penge yabatta yes kireva je kikonwa yes best je yafuuka kikonwa mu politics oluvannyuma lw'ogezaako Raila Odinga kikonwa osobola okukona naye ng'oli mulungi osobola okukona
naye ng'ate wali mulungi naye ng'ekyakonya ate time we wayimbira abayimbi abaaliwo tebakuwa space kuba baali too good. Chameleone yakonya abayimbi bangi bajje no Megadi kikonwa yakona alimpa akyakola Bruno Kesi kikonwa goteka waawo nga nkubuulira ate Iculi kyomumanyi Mulangira Suuna kikonwa aina studio producer songolwriter ennyimba zonna ennungi Mulangira Suuna azina naye because ayimbidde time kati abantu 50 ya moving nasigala naye ng'ayimba bulungi. Yes nava gula kikonwa yakona weewala okuba ekikonwa azinoonya. Yes a very good vocalist guitarist nkugambe number 1 kikonwa ye Nubianiri kikonwa Mickey Wine kikonwa yakona. Yes era ne wakati balina ennyimba ennungi Mickey Wine alina ennyimba 3 ennungi naye gwe owulirayo atambula. Asiza mani ate yakikubye nnyo yabadde yakona mukawo ng'agenze e Bulaaya. Yes Sweet Kid kikonwa era yadda mu muceere. Full figure oyo yafuuka divisor omala n'ofuna loolo sekyewa yalinga wakabibba wagundi ono Stasha Mayanja abo bonna baakona kikonwa. Yes waliwo woyinza okukona naye ng'oyikati Siba ne Spice bakonyeza abayimbi awo. Waliwo abakonedde mu nkwawa za Spice ne Siba kubanga bali badominatinze nnyo space. Kati bano bakyandiru ne mukazi wa radio Cindy ya consuminga space group ne gwawo ne babula. Ereni Lukoma kikonwa ekyo kikonwa. Yes aba just de bayimba nnyo King Saha akati King Saha tayinza kuwa wazi oyinza ofuuka ekikonwa buno wobeera ne Saha kubanga anti agenda yimba ennyimba 10 nga nnungi abantu baleme kuwa matu. Melody kikonwa Papa CD Chameleone yabakonya Sinti yabagano yimba naye by the time we bayimbira ne Chameleone ngali ku peak kati abantu tebafuna budde buwulira Melody naye Melody ayimba yakonere wa Chameleone. Osobola okukona Mutabazi owa Bebekulu Bebekulu yali too good yadi kati Mutabazi kikonwa. Weewala obbe kikonwa kugambye Lydia Jasmine ayimba bulungi wa emyaka gyabuzaayo. Spice ne Siba kye bamukoze mu kudominatinga because you wonder Lydia Jasmine alabika bulungi ayambala bulungi ayimba bulungi vocale naye kiki. Weewala obbe kikonwa weewala okuba ekikonwa n'emirimu gy'okola ne mu blogging mulimu ebikonwa nga yakona naye nga mulungi ne time weyayogerera Penge nga ali too good Penge yataba blogger bangi Sinti yabagano vayo nga Penge ali too good ate nga amanyira okiwuli alabika bulungi kasajja omanyika alabika bulungi Penge nagamba ye muntu yekka alina amannya amangi mu kamwa naye nga gonna gali straight ng'atemeeru. Juliana yakonya bagundi abo baleito namubiru yatwala space n'atwala ne Irene namubiru alwanye nnyo ng'ate Irene namubiru ayimba equally nga Juliana but Juliana consumed a lot of space. Bobby Session ne babula nga Musoki. Yes Jajja Iculi big up straight nobody else can compare tebasobola naawe abo kati nze oyinza okundetamu abo mbyokwogera. Edimezaya yakona kikonwa mu kuyimba. Yes Kaye Wisdom yakona muza gospel yakona nasalawo yewa nzabanyi gospel naye nga ebyokuyimba mu gospel yakona kikonwa rabadaba. Mubamanyi clear cut kikonwa navyo ya consuminga space clear cut neegwa. Yes Molini nantume si kikonwa kubanga ayimirira alone n'ayimba. Stasha Mayanja kikonwa mu firimu
ne mu kuyimba ku pyanta.com. Yes. Sara yenza manyi. Ate kati mutandise byampalana. Yogere ekikonwa nga kikonwa ddala okinnyonnyole nti ono yakona ng'olwekino. Ate wemba nkuyisa kikonwa si mu bubi. Nkulaze bulazi nti osobola okukona. Why? Osobola okuba very good. Kati abasambi mu Premier League abakonye wansi wa Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi. Tobamanyi muwendo. Messi ne Ronaldo bakubye emyaka 10 ku top nga tebawaddemu mulala wazi. Era babaddemu nga baamanyi Sadio Mane. Bani ng'olaba abaana bakuba naye because Messi is too good. Tawa abantu b'amawulire balala kutunuulira talenti yo kati abantu bagenze kulaba kati. Era Mbappe awonye. Mbappe abakujja emyaka 5 yandite kati Mbappe. Yeah that. Segirinya si kikonwa lumbuye kikonwa. Yakona. Yakonera mubiri. Bobi Wine Sabasajja mulwadde be yakonera mu fene tu movinga faster than expected like a bullet we faster. Yes. Katali kusasira atoyo wa amanyi. Edeni Hazadi yali mulungi nenga balonado nkubulirayo ekintu kimu okukona. Edda waliyo timu bagiyita Torino mu Italy nga Maradona mwali. Maradona nga mweyali ekyaviirako Zola ogenda mu West Ham nga ate etteeka lya Italy by then lyali liraga nti omuntu yenna alisambire bweru wa Italy talisamba ku national team. This is how Zola missed to play on Italian national team. Zola teyasamba ku team ya Italy but Zola was too good naye nga substitute wa Maradona. Maradona alwala. Kati wasabu waliwo muyimbi mama we yanyiga yali omusambi yali Madrid yali substitute wa Raul bamutundako ne mu timu za Italy erinnya ndirabidde kati ng'omwana mulungi naye nga oli substitute wa Raul Gonzalez. Raul Gonzalez alwala kiwobera substitute wa Messi obocha okola kyozo mala season nga tosamba bagolo keeper look at them keeper inzo okuba omulungi nakwata emya Casillas yakwata emyaka nga 15 constant. Yes, Buffon yakwata omupiira waliwo notikipa we Netherland ono abadde mu Premier League bakwata omupiira mpaka myaka 4 mwegi. When the goalkeeper is good osobola okukona bulungi naye ng'oli mulungi. Osobola okukona noba ng'oli too good. Ekintu kitono nnyo ne kikumalamu amaanyi bali muntu ne yeebuuza ki ekyatuuka ku gundi naye ng'omaze okukona. Rocky Giant yakona. Bagundi bonna bakonera mu Firebase. Bobi Wine ye yayitamu ya consuminga Black Boy n'akona bonna ne bakona. Tulumani yamala giddukamu. Sizamani yamala giddukamu. Ne baali bakoneddeyo. Okona Edwin van der Sar omutegedde nnyo. Osobola okukona. Iculi takoma. Iculi takoma. You understand? Kiza Besigye Museveni amukonyeza mbyobufuzi. Yamudibye emyaka aga kati akaddiye. Yes. Ne Bobi Wine kati akonye takyasobola. Hope abantu we baweddemu. Hope we babaddemu emyaka 2 si ekyabalimu kati olwatandise okukona. Kasita tugenda mu 2026 n'amalira mu kyokusatu oba okuna. Ng'oyo akonye. Buchaman yakona. Clever J yakona. Gift of Kaddo yakona. Yali mu moving nga lady yafudde. Yagwa Dalusi manyi nga ate obuyimba alina obuyimba obulungi Gift of Kaddo. Naye yali mu moving mu brain. Master Parrot. Mubamanyi. Teka we yakona tugende Trezegate. Yali yakuba golo nentya yatukutula Trezegate. Yatukutulanga mpagira Portugal nentya ku Euro. Kasira idinga mu pasi ya Zidane bananke. Radio yakonyani. Osobola okukona number 1 kikono ye Nubia niligwe mutunulire. The Nubian comes in a picture when Bobi Wine is there. When Bobi Wine is not there, Nubian yabanga shadow. Teri ayina kyamubuuza, teri ayina kyamugamba.
tiwakyali amuwa interview nga muyimbi. Yes, namwe mwennyini mukimanyi nti osobola okulaba omusambi wo nga wakabi naye naakona ng'asamba ne Naima. Omuyimbi ng'ekyobola abayimbi bagamba naisima nyimba n'omugaa kituufu oyimba naye nga sipesi shiba agitutte nnyo. Flavia Mawajja ayimba wa Sipaaka ow'Olugambo gw'omuwulira. Wakko yali ayimba. Abantu bayimbye wano e Uganda naye okuyitamu Rocky Giant, Fresh Daddy, semanya namwe mwenyini mwe mumpa amanya nawe ekigambo n'okyalugamba ntuufu ono yakona naye nga teyakona lwa bubi kati ba bloga bakonye lwa Iculi kubanga Iculi muzibu nnyo akeera ku makya talina tamisinga aba ku time anyirira alabika bulungi ayogera Iculi za mutya yadibya banne. Ti mama baba wana nnyo, ti mama baba wana dda, tinga baagala tumanye ti ani asinga bajjo yakola ki? Yakona mbyokwogera yakona ayogera eno nadde eno kasita otagala. Mu komedi waliwo Maria ky'abantu bakonyezza olw'okuba Maria kyalina emyaka ng'etaano gyabadde very good n'akonya banne ebikonwa mu komedi mubimanyi n'ogayisima ekyo kikonwa wangi twaleeta muddo awulira ne tuleeta King in Jairo ne tuleeta Decolam kati tuleese ekikonwa maneya ne mie eyo bonna bwadde slogani zange naye temumpaanako kati tuleese ekirala omuntu omuga gwoli kikonwa tomukaya Iculi yagambye wakona. Jackie Chandiru kikonwa. Same thing with the producers. Kati Dani no magic. Kikonwa. Yakona. But nasimu bebaliko. Mubuli aspekti. Muli mwe kikonwa. Ne muba TV presenter. Muli mwe kikonwa. Bagenda ne basiba ba TV presenter. Keizi. Mako wako nenga bagamba basibye ba Keizi. Keizi nayigatta ba Mako ne wako wamu. Balingi tegeza mba mukonyi. Yes. Omuntu asana okujja ku TV n'agitwala space ng'akusanze ku kitegeza gwe wakona. Wakonera mu program omuntu najja n'agitutumula. Yes. Ani the mighty family yakona mu comedy. Yasuula munne oli omulala patana mmulabako temumulabako wantu wonna abeera mu hoteli za kabi. Bali abantu baba n'amaanyi agakusasulira awantu aw'ebbeeyi. Era bakuteeka mu bulamu obulungi osobola okwatractinga abanno oli ku ruutinge kyova olaba sama mulaba mu mahoteli ga kabi wabaawo amukwata ye nga tali mu kamera era ng'ayambadde bulungi era we bukya ku makya n'akulaga ssente ze yasasuddwa naye mu bulamu bwonna obuli expensive same bwabeeramu n'asobola okukulaga ne waapama ne waalya ne waafuka tasobola kugamba nti oba ntunda awudi. Tasobola kugamba nti oba ntambuza kompyuta nedda. Tasobola kubapula kubanga woobeerera mu apartment same zaabeeramu oyina okubanga n'omulimu gw'okola oli proud of. Tayogera mulimu. Ku makyala asasuddwa ng'ekifo kirungi kya bbeeyi era ng'adda ku nnyonyi eddako atunda ki? Kyogere tugende atunda ki? Bannange mugenderere nnyo progression. Bw'obeera ovuga emmotoka nga nnungi era oba tekitwala kabanga ng'okozeeyo kapate ng'okyazizaayo ku bantu naye bw'obeera olina emmotoka yokka nga tolina w'obeera ng'emmotoka mw'osula emmotoka yo eba evugaavuga ku nguudo paka obudde we buziba. Abaayo omusajja ng'anyirira nnyo akola mulimu ki? Leero Seychelles, leero Dubai. Omanyi bali abantu baba ne ssente zikutambuza.
That's not big. Kuba balina okuteeka mu bulamu obulaga abantu oba obukuyamba tuli ku luutu abalala. Omusajja gwe yazannyanga naye yamukonya. Robi simanyi Robi talabikako ye yekka yaliko. Nene ebyo bikoma. Oyo si content bikoma. Ebyo mbimanyi bikoma. Simanyi ngenze eno ngenze eri ninyeno ninyeri ntuse wano ntuse wa ebyo nabyo bikola ki bikoma. Okwogera sikulinnya nnyonyi sikwekubya bifaananyi sikubeera mu hoteri kwogera atunda ki kuba bannange olaba omwana abeera bubezi ng'atunda ice cream mu Dubai Mall oba oyita onagamba Iculi bambi nkolera wano buli muntu aba proud nnyo ku mulimu gwakola naye wootuuka osuleyo mu malina mweza hoteri waggulu bannange ne bw'oba otunda Ivory era olagano gaffe tuli batuuzi ba Ivory oba tuli batuuzi ba IT oba tuli ba technology naye sajja azuuka ku macanga alina ssente eyamusasudde talabika omusajja addemu okulaga nga yeesaza obupalepale n'obugoye kati waliwo embeera y'okwekaza nti gwe kyogereko nti mulowooza kyenkola mulowooza ndi musezi oyinza okuba oli musezi naye nga ddala weeyogeza abantu bakuggyeko amaaso naye bwe ziba mboga lwaki totugamba naffe ne tutwala ku mboga Same ng'onyirira Same otunda ki nze Same ondabikira bulungi ge mazima era obeera mu bifo eby'ebbeeyi naye otunda ki Same bw'aba golodi tubuulire bwegaba mazzi nago tumanye oba musawo mwogere naye Same ng'ojooga tozannya komedi toyina mulimu nti no guguno gw'embalasi wagusuulawo wooleta vidiyo z'omu kampeyini we ozitaginga mu vidiyo wowosa mutaginga Iculi abadde anjogerako weewadde mileage naye Same kwokunyirira onyirira weebale kutungako nviiri ku mutwe kyo kituufu naye ekibuuzo kiri nti Same otunda kibambi tukibuulire ku Sky Soldier tubuulire ku Sky Soldier yeekolera mu miransanafu bafutu soja banno obulamu oli mu bulungi oba obaladdiramu obeera eri ffe twali eriddeyira mu bed space mu butuufu Same obulamu bwo bwegombesa naye wooba otunda Ivory tubuulire tunoonya Ivory oba otunda Diamond tubuulireko let's be proud of you kubanga onyirira Same ge mazima ekanya tewaliwo otyo naye bw'otunuulira gye wava erugazi mbikajjo ne wootuuse kati Same olina ky'otunda ky'otayinza kugamba nsi oba yemmwe abatunda ensigo Mungu yamanyi naye gwe ku mutima gwo oganye okuwa banno connections Robi muwe connection Robi muwe ku connection Same otunda ki kubanga oluzuuka ku makyanga otulaga olinnya nnyonyi eddako tuddamu okulaba ng'okyekenze mu woteeri ekiro okeera ku makyanga oyina ssente Same otunda tulo ani agula otulo otwo Same bambi naffe tumuguze Same onyirira nnyo naye otunda ki baagala nnyo mbaagalira ddala bampita Iculi omuyimbi bamuyita Kuganja muganda wa Chosen Beck omulala bamuyita Roma Music Katale and Kando Amos Lovins akayimba bakayita awo omulungi bamuyita Pretty Sophie era ng'ali ku ssomero soonest nena basaba bagulako eŋŋoma maanyi owa gospel wange bamuyita Ape Moses nga mwagala nnyo nnyo omukulu bamuyita Levikson Koblai kubuuzizaako President Lanek same thing apply obwa pulezidenti w'ababulooga buzeemu kampeyini zigenda tandika lisiti zifulumye manya ekifo kyo nonna nomination weesimbewo ofune obukulembeze saagala fuga omu nfuzeemuko ekimala temugamba ndi dikiteeta jangu naye nga mbasaba akalulu abagenda okujja okunesimbako mukimanye nti incumbent waali Iculi waali love you so much and love you always. It's always nice to meet me.